Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombi Mukiibi Khamad nga munna Nuupu agobye abadde omumyuka we Gerard Kiggundu nga naye abadde wa Nuupu n'amusikiza Irene Nanyanzimwebe kansala wa Lukaya Town Council munna NRM era nga yagenda okutwala ne minisitule y'ebyobulamu n'obulunzi mu disitulikiti eno. Abalala bafuumudde nga bannakibiina kye kuliko Kizito Sseremba wava munno abadde minisita w'ebyenjigiriza n'ebyobulamu n'amusikiza munna NRM Sharifa Nakanwaji ne kansala Charles Kalyango abadde minisita avunaanyizibwa ku by'emirimu n'ebyekikugu nga mu kiseera kino Ssentebe talina muntu yenna gw'asonzeeko agenda okudda mu kifo kino ate ye Maria Namuli abadde minisita w'ekikula ky'abantu amusikiza Aisha Namatovu owa NRM. I want to present names of members of the district executive for your consideration and council approval as per section 18(3) of the Local Government Act Cap 243. Ssentebe ono wakati mu ssanyu ategeezezza nga ye bw'atali mukulembeze wa banna Nuupu bokka wabula nga w'abantu bonna nga kino tekirina we kimugaanira kuwa banna NRM mu bifo newankubadde nga wa Nuupu nga ne woofiisi ye agamba nti yagiteekamu ekifaananyi kya President Museveni olw'okuba nga ye mukulembeze w'eggwanga. Nze wano siri ssentebe wa Nuupu era wano bw'otunula wali tunuzaayo kamera musala mulimu ekifaananyi kya mwami Museveni temulimu Kyagulanyi ne ssentebe wa disitulikiti eya Kalungu mu gavumenti. Wakati nga kansa egenda mu maaso mpaawo kansala yenna abadde amanyi kigenda mu maaso era obwedda ssentebe ono beekuba obwama n'abadde omumyuka we nga toyinza na kulowooza nti agenda kumugoba. Mukiibi ono asoose kwambalira bakansala bano nga ye bw'atajja mu buweereza kuwakula ntalo n'asaba n'abakulembeze okukomya omuze gw'okulimbalimba abantu wakati mu bukulembeze obwabaweebwa. I didn't come here to create wars. I didn't come here to say that so is my enemy. But I'm here. Even if you are my enemy as a human being, when it comes to issues of Kalungu, we need to work together as a what? As a team. Era tetulina ego yonna ku ssentebe wa district. Kubanga powers zonna ziri vested in him. Era asobola okuwa era okujjako taba na nsonga yonna gy'akuwa. Nsiimye nnyo nsiimidde ddala. Ebintu bino byonna omukulu abikola kutereeza buweereza. N'olwekyo twagala kusaabira bannaffe abatuddidde mu bigere batambuze bulungi emirimu ekiseera ekikoze ekisigaddeyo. Bakansala abalondeddwa basanyukidde ebifo ebibaweereddwa. Ensonga eyo nkulu nnyo tugitwala nga yakusaaga kitujja tuyambako kinene nnyo okubeera nti purogulaamu ne manifesto ya President eyaffe NRM egenda kuteekebwa mu nkola. Bye bansuubiramu okusookera ddala amazima n'obwenkanya tugenda kulaba Kalungu ey'obwegafu ffenna nga tutambulira wamu ku lw'okukola emirimu. Okusinziira ku nnambika y'etteeka erifuga gavumenti ez'ebitundu ssentebe wa disitulikiti aweebwa obuyinza obulonda n'okugoba akakiiko kagenda okukulembera nako. Gertrude Motyaba agafeeyo ku Spark TV.